Wetutuukidde ku ssomero lya Kiteezi Church of Uganda Primary School ku ssaawa emu n'ekitundu zennyini tusanze abayizi bali mu keetalo okulongoosa ebibiina byabwe mwe bagenda okusomera. Tukitegedde nti ebibiina ebibadde birongoosebwa mwe mubadde muterekebwa emmere ebadde weebwa abaakosebwa enjega y'ekiteezi. Akulira essomero lino Olivia Nandawula atubuulidde nti baayogedde n'abavunaanyizibwa ku nkambi emmere ekyusibwe eteekebwe mu sitowa z'essomero. Ekifo kyali empty, rooms zaaliwo, abaana engeri gye baali nti tebasoma mu holiday. Kati ne tuzeeyambisa naye bwe twadde tugenda okutandika okusoma. Ne tuteesa ne OPM abakulira kampu ne bajja ne tulaba ruumu endala we twaterese ebintu. Paleedi abayizi gye babadde batera okukuba ku kisaawe kino leero ekubiddwa munda mu ssomero. Olw'okubeera nti kampu weeri wali kati activities zibadde zikolebwa mu kisaawe tetugenda kuddamu kuzikola. Twala ekyokulabirako nti ku makya tubadde tutwala abaana baffe okuzannya, that is physical education. Kati tekigenda kuddamu kubeerawo. Abamu ku baana b'abantu abali mu nkambi y'essomero lino gavumenti yasazeewo kubatwala ku ssomero lino lyennyini kyokka okusinziira ku Nandawula bandisanga okusoomoozebwa olw'ebikozesebwa ebitono. We are lacking some materials like the desks. We are in short of desks. We need more desks in case they bring more children here. Wetutuukidde mu nkambi abaana abali mu myaka egisoma babadde bakwasibwa bitabo n'ebikozesebwa ebirala eby'essomero. Abalala batannatuusa babadde bo beezannyira byabwe kyokka abamu ku bazadde tebaagala baana baabwe okusomera mu masomero ga gavumenti olw'omutindo gwago okuba wansi. Soma yaabwe si ya mulembe nnyo. Tugenda kulondola enteekateeka okulaba nga tebakosebwa n'abo abatwalibwa amasomero agali okumpi. Twagala n'amasomero agali okumpi nago gayambibweko agateereddwamu abaana abo bwe baba nga gye bateereddwa okuba nga basoma, kubanga twagala ebyenjigiriza byo bireme kutaataaganyizibwa ku lw'abaana. Era nkubiriza ne bano ba victim bonna nti abaana bo wadde waliwo okutya kungi n'abaana baleke bagende bakole ki basome. RDC w'e Kasangati Derek Nkoko atubuulidde nti abaana 23 be batwaliddwa leero mu masomero ga gavumenti agaliraanidde ekitundu kino era nga bagendeddeko n'ebiwandiiko ebiraga nti tebalina kugobwa. Tuba tutte ekiteezi Church of Uganda Primary School, ne tutwala ku Kiteezi Disabled Primary School, ne tutwala ku Mperero Primary School, ne tutwala ku St. Kizito Primary School. Tugenda kuteekako ekiwandiiko ekiraga Headmaster oyo nti toyina buyinza bukkiriza kusaba mwana yenna wadde nusu 10 kuba gavumenti yo buli kimu ekola ki yakisasula.